Kati wulira wano. I hear somebody say onokomita. Say daddy. Babigambo kyebyo. Ube wagamba onokomita. Tekitegeeza onanfumita. Onokomita. Onanfumita. Kati kano ke kadda akatuufu mwoyo wabadde alina okulinnyira emizimu gimwambale kuvanga ku mizimu egiwuluguma. Kati Musumba Peter mbwebazze kuwonya naye nga kino kiwaanyi. Yesu akulani akusindise. Tufute mukiyena tuzze kumutwala. Njagala kugamba kati. Fuluma. Ano waliwo amaanyi gawulira mu bbeere. Jigijigi. Musumba apima bbeere. Omuzimu gulina yita mu bbeere gugende. Kati gugenze. Gugenze. Awetinga bulijjo ate tuba tugisimbudde era twolekera kugiraba bulambalamba naye nga nkujjukiza mukwano sooka onyiga akapeesa ka like. Sooka onyiga akapeesa ka like gundi gwe. Obanyiga mukaniafanyika channel ekifaananyi kya channel omala onyigamu ojja kulaba ekigambo subscribe. Singa kiri subscribe nga tekiri subscribed sooka okinyigemu kifuuke subscribed. Onyige n'akadde oleme kuddamu kusubwa so nga tekuziwa 758433 namba ngeyo ku screen yo. Mpereza ka message ku WhatsApp nsobole okuwa group link ojoininge oba wampereza message gwe checkinga message eva gyendi ey'empanvu erimu link. Alright, tugenda kubate nga tusimbula nga nkujjukiza nti gwe ayagala t-shirt ya Top Besties mukwana ensonga nyangu nnyo kubirako essimu setezezo ku screen yo. T-shirt yoke 3 kitundu ku combat ya mitwalo 5 nkubira ku simu either direct oba email oba WhatsApp ogerezeganye kasente okasuuleko nkole delivery wonna wuli ne wabanga oli bweru osobola okujja nga ogigulira munno. Ate mu ngeri ey'enjawulo waliwo kaadi gye weetaaga eyo gye ngenda okuweerako egenda kuyisa mu bingi as long as VJ Josh K is concerned. Katugende mu maaso ne firimu yaffe ategedde. Kati wano we twakomye nga pasa gwe tumanyi obulungi nti mufere yakoze ekkanisa naye ng'eno ekkanisa yagikoze ku request ya mwana muwala kuba naye kennyini yatandika okubuulira enjiri ku kkubo nga tamanyi nti nno kyetaagisa okubeera n'ekkanisa paka omuwala eyamubuuzizza nti owaayi pasito osinziza wankukyalireko era bakazanyirizi yabataddewo abalaga obufuusa. Kategedde kati nansukunda neyeesukundula n'agigumira awo n'agigumira ebijugumiro naye nga bipange. Pasita n'ajja omusabira naye nga mu bifo byennyini agenda okulaba ng'ekimutippye omuzimu guno oguva eri ekyennamukaaka ewagundi ewa sitaani mu ttanda nga gwesimbye mu bbeere pasita era n'atandika oddisabira lifulume. Kati munnange nakwata wanene bbeere na pasita nga munyumirwa kapaati ako baka egenda mu maaso. It's me boy VJ Josh K. Naye ng'ate abatana construction finance be batadde ensimbi mweno. Tana construction finance bakuwola ensimbi nomaliza ekizimbe kyo ekiba financial obanga nga kiri commercial duuka oba biki balina amataka mu bifo ebyenjawulo bagoba ku byapa obasasula ekyapa kikuli mu ngalo bakola land surveying oba olaba balina ebizimbe ebiwedde oyagala kwegulira kayumba wano nawali oyagala apartment ezakolamu Tana construction finance namba zaabwe ku screen yo. Tugende mu maaso ne firimu tulaba firimu yaffe gye bayise malaya wa pasita. Malaya wa pasita kano ke katundu akokubiri. Yeah, like I said earlier, kati munnange I've met with a couple of guys. Ono mukwano gwa Pastor Peter. Yes. But after investing yeno jackpot gye yafuna ntino omwana muwala mukubira essimu n'amugamba ntino nfunye bagayi bangi nga bagala opportunity bweti naye. Listen, I really want to partner with you. Butuufu njagala kupartinalinga naawe naye ntyamu otyaki. I don't want this to be a failure. Butuufu saagala bintu bino bibeere bya kifere. Pretty ladies like you omukazi omulungi nga gwe and walking with an angel. Era afaanana nga malayika kale nnyinza ntya okutwala obuddiiru. That sounds like an assurance. Okay, kirungi naye. Right. You need more than a seductive word. Yetaaga n'ekisingako okumpaana anaaba mugezi ono. Omuye aleese koodi za kuwaana muwala ayingira eddiiru.
kati wulira firimu wano. I'm a young, hard-working gentleman. Anti kati natandika okwennyonnyolako. Nvubuka mutaata omukozi nkolera ddala. Amazima n'obwesimbu kyekiri ewange. Enkulembeza. Okay. Okay. Fine. I'm in. Kale nyingidde ddiiro njagadde. Lawyer. My lawyer. Naye kyetaagisa nofuna lawyer wo nange nfune lawyer wange. Signed. Batuule basayininge mmawo. Memorandum of Understanding. We cut back my capital. Nteekeddwa okufuna capital wange gwe ngenda okuteekamu emyezi 6 omaaso. From your account. Ate ne 50% okuva ku akaunti yo. Your account. Kati munnange. The deal? N'abaddiirwe n'akola. Mwana abiyingizaamu ekipapula. Wulira nnyo wano. Nsobola okukola kyonna ky'oyagala era nsayininga olupapula lwonna. Naye. Butufu tusooke twogere ku ffe. Omuyaye tayingizaawo byakwana. Kati n'asalawo okwane bukwanyi mwana muwala. Alina ddiiru gy'amuyingizaamu naye bayingidde ku by'empapula kintu kiralamu. Kati gana amagezi njagala nga weebuwa. Besiti wange gwali ebweru. Omuntu ali Uganda oba ali bweru sekadama muno ng'akubalidde mu bizinensi mukwano. Tomala gayingira kintu. Have papers to sign. Mufune empapula ez'okusayininga ate kati ffe twabagonzaamu ffe production yaffe tushuutinga obukakafu. Nti omuntu ne waba ng'ayagala gula buguzi ttaka ffe tugendayo ne kamera ffeni ne babikola byonna endagaano ne bazikolera nga ne kamera weeziri era abantu abo ne tubakwata ebifaananyi. Kati we buli kyakumakya ng'oli yeegana nti omukono si gwange saaliwo gwe mu kkooti oba olina obukakafu bwa vidiyo kiba kiralamu. Osegedde ekintu ekyo. Kati naawe nkuwa ku magezi omuntu nga tannakuyingiza ddiiru sooka ogistadinge. W'obanga w'omala okugistadinga musayininge papers. Abantu beefuula in the name of love. Asobola okujja n'akufeera mbuno muli mukwano kumba akubalako nsimbi. Abali ebweru ako kammwe. I hope everything you learned today you've taken them. Kati musumba ng'abagamba Mukama bawa omukisa kansubire kyonna kyemuyize leero mu kifunya. Pastor. Anti munaabe bano bewangambye okuleeta. Okuleeta. Bala tubasabidde. Really try today. Mukoze bulungi. Regardless of everything, una si try. Kale. Pastor, totuwadde ka balance. Balance. Linda. Ati munange. Bano we wagambye nti nwe banajja ne bagwagwamu awo. Tujja basasula. Be bano. Okay. Pastor abadde ayagala luma abantu wano. Nakatemba be. Bibatage. Omusumba wenna akola ebintu ebyo Katonda akulaba. Katonda akulaba. Aswala njagala okusiima abasumba. Nga gwe obuulira enjiri obuulira kusinzira ku kyosoma mu Bayibuli era ng'oyigiriza abantu. Fine. Okola bulungi Mukama akumpeera omukisa ogutagambika. Ng'era obasomesa ekigambo kya Katonda nkugamba nti n'okola bulungi ddala. Naye obanga obasomesa bigambo byo. Obanga naawe olina bino mu kkanisa yo ng'olinayo bopangapanga awo bajje bagwe n'okola obulaguzi n'obalagula bye baakubuulidde olwedde ebibakwatako. Mpulira omuntu wano bamuyita Josh nkugamba musumba tomumanyiira. Nze sooka onsimaleyo ssente zange. Muliswalizibwa. Muteze bu kamera. They follow. They never even pray. Kati eyo katuvuddeyo bwana Peter. Wait, when you are going to go higher. Ono yaleeta bakazanyirizi mu kanisa. This guy plays cool. May no go for break head. Kati ayagala akasente akawerako naye musumba akasente kana akagala nnyo endiga ate wanaabeera nga akasente akabuluza mu masekati nnyo. Wayikwatira awo. Yatujja bbiraba oluvannyuma musumba naayikwatira awo. Bino bye bitundu bye 10 ebigabanwa. Ate ku nsonga y'ebitundu bye 10 n'ebirabo bannange temugaana kuwa bitundu bya 10. Still you have to give out. Kubanga ebyawandiikibwa bitugamba nti mu biseera biri Abaleevi baakoleranga mu yeekaalu ya Katonda balina okulyanga mu yeekaalu. So n'omusumba oyo yeewaayo okukola mulimu gwa Katonda kubuddabudda kuzza mu maanyi kuteekateeka olw'okujja kwa Mukama. So kitegeeza he has to be paid. Ate alina omusasula kyekitundu kye 10 ekyo kyalyako. So ebitundu bye 10 n'ebirabo mu biwenga. Naye ate omusumba nkusaba nti n'ebitundu bye 10 n'ebirabo fayini bibyo naye we bijjanga bisukka obuvunaanyizibwa bwo n'obwetaavu bwo. Extend it okuyamba abo ate abali mu bwetaavu. Katonda ajja kuwa nnyo omukisa n'okukirawo.
Hello. Kati nga musumba akomawo Nice to Brenda. meet you. nayo no ekyali mukazi mukwano gange Brenda. This one I just chill now. I don't say kitchen good all. Kemulabyeko kati munange ishuwa ekiyungu kigenda okujjula wano kigenda okubimba ebyokuliibwa ne naawe Problem would you get for this life? obuzibu obwolina mu nsi eno kyakola ekitabaawo Where the word kiba kirala oh na true. kati pasita gy'ava I know that you are. oba talyayo So what is oba endiga sente ze zimuwa tezimala oba zigaba nnyo ne ziggwawo So, kati akomayo wakyaliwo asuubira ekyokulya ekyaliwo teyamukwanga sente you talk about food now? You want you start saying mwana njogera ku mmere gwe ebintu bino byoyingizaawo kitole kiki Piro, olaba piro you know me now. nawe omanyi I talk am now, but this one you gonna give me money. gundi ate kati ompadde buwi sente omukyala ali wano mu kifo ky'okufuna emmere mu kiyungu Challenge yourself now. ane naawe ezo zizogenda weetereza You guys good chat. zange mwe temuliiko Thank you. Thank kale weebale ku nsonga enaye kind life you dey live like this. buno obulamu lwaki tubeera mu bwetu The house we still dey do package. omukyala waali mu nnyumba Also- ate tugende tugule akatogo Sabiku. omukyala asobola okuddaali maama tosobola If afumba babe matter, you sabi cook. naawe agenda afumbe Okay, she no sabi. Don't stress. kabulaasa tostressinga mwagalwa wange genda weegulire byogula omanye emmere y'okugula mu woteeri Oh, bakupimirako kati omukulu ono aba ayagala mukazi woono akyadde akole ki afumbe munaye ey'omukiyungu tebakupimirwa bakubuuza sebo nkwongereko sinakindi osoogenda neweeyongera pasita peter tuli bukiika naye ng'ono mwana muwala ate musajja mukulu gwe yaleeta yamuleeta mu byaddiiru kati alina empapula gy'agala sayininge ekyo nakikulabuddeko dda munnange besti Sometimes I don't understand you. kati ono tamutegeera kyaliwe Hook up and you want to settle down. waayi oli malaaya mbw ate oyagala kusetolinga Never see husband marry. What do you expect me to do? ye naawe kati ozubirakola kinja afuna musajja nfumbirwe I still need to hustle. One way or the other. nze sikyaga bintu byakuhasolinga Anyways, I think I understand your predicament. kale ndowooza ntegeera ebiruubirirwa It is gundi si biruubirirwa your situation. kale embeera gy'olimu But no, wait, think about it. n'ekirowoozeeko You're here oli wano hoping to get married to a God-fearing man. oli malaaya ate ng'oyagala musumba While you're here, ng'ate gwe taking booty calls, ekituufu kyo going for hookup. kiri nti ogigaba ogitunda ku ssente oli malaaya ate mu bantu bonna amu oyagala musumba Trying to prepare for his. Jiro, don't say ne that. naawe nedda My future pastor husband to be. nze future pastor husband wange agenda okubeera agenda kuba wavunaanyizibwa agenda kuba ng'akimala ng'ate abo tebenda God-fearing man. kati mwana muwala ye malaaya Going to happen. naye mbw ayagala kubivaamu ayagale pasita tuli ku malaaya wa pasita okitegedde ekito efirimu gye tulaba Calm down. kati obuzibu nga bunajja Rest. ono yagenda n'asiinyaako n'amugamba watyanga mwavu ng'oli musiru Now, if I rest, will I eat? Work. Even the Bible says, whoever does kati not, mukazi wattu what had it? oba bayibuli yeegamba etya Should not eat something. anyway kyonna kyegamba nti atakola n'okulya taalyenga owaaye ne byolesibako tobimanyi Give. The Bible says it's better to give than to receive. bayibuli yeegamba kirungi okuwaayo ddaani okutoola It is- owulidde my dear. anti ekyo kyenkugamba naffe tugigaba bugabi bali ne basiima busimi ne batuwa naye bannange But I think it's broke. kati obuzibu nga bunajja no kyenagambye watya n'ogenda ewa pasitawo naye nga I mwavu said, what? gwe gundi kikyogerako Broke guy. nze ziteeke zange zigenda ne buloko gayi As in, sometimes you don't act like you know me at all. ne gulinga atamanyi Me, everyone knows that I don't do buli omu akimanyi nti no nze zigenda na busajja bwavu odogo. This is a dogu. owaayi bw'abeera ne baabinojjo Yes, at least. eza noddugu gaalo kale But he's cute, super cute. And you guys get into a fight. nga munaaye One day and look at his face. osobola okuba n'omusajja nga ye mulungi naye ng'emulwana mulina kwetunuulira obwavu ebujja nga mwetunuulira Serious. wabula mukwano Girl. engozi zo ziteeke ku mabbali zesaagala mwavu Broke guy. enda kubeera ne pasita wange ate ng'ayinamu Fine boy morning, chop fine boy afternoon, night. No money for pocket. Boy, they believe. bano abaana ne sente atabuka I reach where atabuka tosobola munyumiza mbu omusajja mwavu ng'obijjawa
mbongo bijjawa gye muli eyo nga tebakunyumiza mwavu lumbe kati omwavu analyawa omwavu anaaba wakufa kati ono malaya naye ng'ayagala pasita ye tayipu y'omusajja gw'ayagala oba bikola bitya nagaa kakyatinge n'abayaayo bange oti kuvaayo eyo Pastor, I am really sorry I couldn't come to the church. Pastor munange nsonyiwa saasobodde kujja ku church nga nabadde nkusuubiza ate wali buzibu. But I only hope that you can make this Sunday. Naye kansuubire nti eno sande ojja kikwasaganya. Kati sebo pastor takyabuulira abweru wokka ayingira ne mu dduuka lya mwana muwala ono kankusabire. Katonda kuleetedde muwala ono sooka omukola ebyasinga okwagala. Waliwo ali eno mu luumu mu kiyigo naye obuyimba bwayimba bwasanyusa n'eddoboozi ssebo kiyiramu. Waayi kyali yange abulaza Afana. Piro, what's up? I want you to stop now. Piro akomyewo. Ha, so you just see the Stowe kimwana bedroom. ate wali How they go now? waayi kigenda ziyita Bro, you are this your chain. egwe ne chaini yeeno man The white gundi wandibadde ova ku chaini eyo Drop my necklace. nekiresi giteeke wansi awo no. eze muboozi zaffe man Offer. Deal. kigenda gitya I naye don't know that if you find me transport, might take follow up. abula mwana njagalayo ka transport Yes. ate ka transport aka Ellie, when you guys like this with Bible. gwe mwana kati Also, Yes, nah. pastor ayagala transport emutwala eri okubuulira Be enjiri pastor now. ewa mwana muwala namunyumiza nti munayo omulimu kati nkola gwa bwa pastor Pastor. gundi gwoli pastor Stop. Exactly. ebyaddala Yeah. ddala nnyo Who call you? gwani akuyita pastor It's not go call me. ate obba kimpita buyisi What nze ndi pastor Alright. kategedde Heavenly network. See, you know, kati kyaliwe Oba. kyamuggwako okuŋŋamba nti ono Walole ni. ng'okuva obuto takwatagana na bibiliya mu ssaawa zino kati gwe mulimu mwana gwempa gundi nze ŋŋende ku kyaki mbuulire transfer no cash. mwana sinaawo Rona, you know- kaza kanziteeke ku You bbaaga don't Don't go, worry. man, don't go stranded. though. mwana saga atuuka eyo ate binkwate ng'akasente tonnakateekako awo kyaliwo asobola okusuubiza kanziteekeko kati ne bukya nziteekako kati enkya mbadde neerabidde kanziteekako kati omwana wuno kati agenda zissaako kiba kikulidde nze nkubuulira abantu mwebato nedda nawe besititodde nogamba Joshua amazzi kangateekeko amazzi gateekeko buteeso oba onkubira essimu Jesus. Thank you, man. nga tukomawo mu kyaki ya pastor Peter Thank you, Jesus. naye ng'ekkanisa eno bannange My Lord. tugirabe Thank abakoleeza ennyimba you. Thank you, man. Oh, Yesu Kristo Jesus. weebale nnyo munnange Oh, Yesu Kristo weebale nnyo munnange thank you, man. kati pasita We are saved. asuubira omugenyi So, omanyi oba ziri tuziyite zino endega 99 thank endiga eri emu yeetannalabika you, man. kati mwene muwala oli malaaya yamugambye nti n'agenda mukyalirako pasita ng'atunanye emabega Jesus. pasita ayimba naye nga mwoyo ali wano gwe bagambye Amen. mwoyo wa pasita atali wano aleluya aleluya To your neighbor, say, neighbor, gamba neiba will do the things of God. ŋŋenda kukola ebintu bya katonda I will do the things of ŋŋenda kukola byokka katonda by'ayagala Deuteronomy chapter 8. He said, every commandment which I command you to ŋŋenda be careful to observe, kati mudaagi live and multiply, and go in and possess the land of which the Lord ng'ababuulira bintu byakugenda mu nsi yonna kugirya gimalawo go into the world and genda mu nsi yonna tell your neighbor, I will multiply. gamba nayiba ŋŋenda kwekubisaamu emirundi n'emirundi In every commandment which I command you today, baasi for you to multiply, kati ekyeragiro ekikulu so kyabawa leero ogwe sigawo multiplying Palala. omukulu n'akikola kyatapararara namananana zunzunzu ntaparapatanta and for you to go, si byange bya mwoyo wa pasita Peter for you mu firimu etandise to do the things of God. Mhm. Are you feeling what I'm saying? muwulira kye ŋŋamba The neighbor, gamba neiba hear what they talk. owulira kyagamba You didn't feel Papa today. papa omuwulira leero You shall remember gwejjukira of God let naye mukama here Mhm. in the wilderness. Are you hearing what I'm saying? It's commandment. balina owulira It's a, kyagamba byampaka
Yes, we'll continue from the next verse. Kati Yeah, you say power. gamba power. Okay, let me leave you with my sister pastor to take. Abalese ne sister pastor we. Yes, something. Finish it. Moya mwambadde. Let me leave you with my sister pastor. Sure. God bless you. God Tomel. bless you. God Saint bless you. Tomel. Kati n'afuluma. Dad. Alina endiga emu etannalabika. Endiga eno yamusuubizza. Bragada. Ate eno kanisa ensonga enkulu yakulabika nga basonda kasente. We Kyokka ate eno endiga erina edduuka eddene. Ye mwana muwala oli gwe tumanyi nga malaaya. Yafuluma geeti. Kanibadde. What did happen now? This girl no stick up. Kituuze wono omwana nga tajja man. First, just the bomb money here, just see the gather crying. Aliyiwa biriguloweza oba abadde ki? Kale musumba. Oba namulagiridde teyategedde bulungi ndagiriro kiki? The Papa will bless me today. Gamba Papa agenda kumpa omukisa leero. Gio is going to be back. Kati Papa Gio Do is to empty yourself. agenda kukomawo naye mweteeketeeke okwekaza. I will empty myself. Gamba I will empty myself. See. Kwegamba mu buli ngeri Yes. olina okaza ensawo zo okufunamu ennyo See, listen. mu kanisa ya wano gwe kakasa nti you empty yourself Are you- ofune omukisa ojja ku multiplyinga. I used to be. Neno ne kanisa nayo nga yeesiba nnyo ku bitundu bya 10 bannange. Sina bitundu bya 10 nga yeesiba nnyo mu kusonda ssente bannange. Babuusabuusa enkola eyo obanga etajja kwegamba obanga atajja Yes, sir. kukola ki kununula myoyo gya Katonda wabula okunyunyunta emyoyo oba okunuuna emyoyo. Era bano bapasita baba basanyufu ng'olesa akasimbi konna n'otazaayo. Something minister to me that anything what you they do, they don't go catch you. Era munnange They're not supposed gwe oteekawo akasente ng'akubuulira mwoyo kyamugambye. to catch you. Kwegamba Yesu kennyini mwenye Go. yamugambye gwe genda obuwanvu bw'oliko ogenda kuwanvuwa nnyo mu by'ensimbi. He is coming back. Genda owanvuwe obidinya amawanga. Omanyi komya saaviisi eno. Hallelujah. Papa Gio akomyewo tali mu mbeera mwana muwala tazze. Ate tugiclosinga kati giclosing biveeko. Even 3 generals. Kati munna Can I hear clap? Our Papa. sisita pasita ate yayongera kuwana Papa Gio nga wagenda okukola ebyamagero. Amugamba komya 3 generals. tetasi ate awoza mbu alina bajjeno basatu abagenda okujja Share the grace. Get out. okuva mu ak'enjawulo. Get out. Ne sister pastor abadde ki? Why? Oh, let's go. Yatugambye sister pastor kati munaye nga bayimba akayimba akasembayo baggalewo saaviisi. Yeah, it is. Yatuginnyonnyoke kino Nigeria kuba kulaba kunyumirwa ate nga bw'oyiga God bless you. bweppo n'okuseka. Stop. Ategedde munnange. Kati nga bulijjo ekkanisa weba ekomeekerezebwa mulibaamu abasigala. Si kubalabirabo. Ab'ono tebasigala kubalabirabo. Bano bo basigala kubanja za bukozi. Bajja mu kyaki baba bazze kukola. That's where person go now. Now I want to use the. Nina olabye ekitutuuseeko. Nti mutusaba ssente nammwe tubireke. Pastor ogambye ki? I don't hear you well. Sikuwulira bulungi oba? Talk. We say next week Sunday. The Ngambye ssente kanzibawe Sande ejja. Tetufunye bulungi. settle waiting. Gwe mwana pasita. Ani agenda okulinda wano gwe nawe wandese mu biki wano fala mwana nze njagala kasente kange nve wano. Yeah. Naawe kikwate mpola Papa Gio agambye next week ajja bawa fanaye nja bawa. Gwe mwana pasa nze bye tobindiramu mwana sitole kimumpa akange. Lwaki okwegewusa n'omwana ebyekisirwa mpise z'oligwa wano man. Explain to you same money. Naawe nkunnyonnyodde tetufuna kantwala akatuli. Gwe naawe totwala kapito. Otubanga tuta ekyapa ky'ekkanisa please. Mwoyo ajja temuŋŋamba mwoyo wammwe. Kale kankuweko ezigundi mpa zonna. Lwaki gundi otute sente zonna. The full tithe. Gwe ekirabo kyonna kitute n'ekitundu ky'ekkumi. This woman will want. Musumba Don't carry. bukyanga bayita baakazanyiriza ono ye bamuyise waya zoliga. You resist nze namusanze kukubo ne muliramu nabadde simanyi bimukwatako nagi. Is he alive? Sizita Aida. I didn't recruit. Obuzibu buzze mube yaleese okuzanyiikiriza ekkanisa okupanga ebyamagero akoze omulimu gwe Every Sunday. naye okubanja ate akukumbya ekirabo kyonna n'ebitundu by'ekkumi.
Talinda bya next Sunday. Nze nakoze next Sunday. Oh my God. Small church who they build. Now this guy want cause scatter. But the guy they shake everywhere. Kyabasukkako ze nkubulira. See, I for like deliver that guy that pass. Kyabasukkako. Chintabala Seta. Namusabira Sara naye nga noono zisitayida akimanyi Sara zino zisinta para seta sibya ddala. Gwe nkusaba ekyantapatakatapana. Ebadda mu lw'omwoyo okubuzaabuza sisita. Ne waliwo bapasita muddako eyo ne munyumya mu nnimi z'omwoyo. Enoonyumyamu nekyaliwo n'obasanga kyantakalapantabatasata. Vurutapata santam jamemparera tabasana. Waiting, I want. Vurukapatata sampatam sina kyakulya patasa okutupantasana. Abi, I supposed to do what I need to do. Kati munnange nsajja mukulu kuluna yakomawo. No be say God vex from you. Yaganibwa naye Mukama Katonda kitombereramu eby'ekintu ekikulu. Nyiza biganye. Kati bwana mulenzi yabeera ano n'abirowoozaamu. Nagamba oba kyenkola kiki neba tebigira. Akasente kaafunayo bwe kaggwaabo nako tekamala. Endiga tafuna ku ndiga ngagga. Kati ate ekyewuunyisa n'abakozi b'ebibi basaba Katonda ababeereremu. N'agenda okubba n'asaba Katonda amubeereremu man. If it be say na because say I know they live like pastor. Kati mukulu. Now why things no come they work out. Genda n'atunamu n'agaana ekituufu. Weesibeeranga pastor mutuufu ebintu bino biyinza obutakola. I can't behave this pastor life. Mbutuufu obulamu buno obw'okuba omusumba. Yes now. Oba kinaagatta. Ndowooza kiyinza okukola. Ndowooza. Mbeerenga pastor omutuufu nve mu by'ekifere. Jjukira bamubbye. Kwegamba yaleese endiga egenda okuzannya ebyamagero. No. N'ezikukumba zonna. Kati ayagala kulokoka gakansabe naye nedda basooka kuyimba. No go call am small boy Jesus. Small boy Jesus ke kayimba kataddeko. Small boy Yesu ne mwoyo nga tajja. Kansabe ndowooza nakwata Bible asatu. Wulira Sara. You be the omnipotent. Mwana Yesu. Olaba naawe embeera gye mpitamu ebintu bino wandibadde obikwatakwatamu ize wali wonna. But this one are the only one where I just see. Mwana ebintu something go fit fall out. Tebigatta bulungi abantu tebakikwasagana tebanfollowinga bulungi. Let's see the work of our hands. Baba God abeg. Mwana Jesus watugamba ogenda kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. What the year say they do for people go. Naye ndi wano nkola abantu tebajja kasente. Labeg, hallelujah, labeg. Kale nkukulira bakale bambi ize wemba njogedde bubi Katonda mwana nsonyiwa. Leti nsaba kale ndokola ebyalaali. Ndokola ebyalaali man. I have prayed. Kusabye kale ndokola ebya fit. Nve mu by'ekifere. Kati mpasita ayagala mwana muwala. Naye omuwala tajja. Omuwala tannalabikako. Kati munnange batandikira wate ekitundu ekyokusatu. Tugenda kuba nga tulaba biggwera wa tulaba malaya wa pasita. Kafirimu kaffe kano mukwano gwange nkusaba ekintu kimu likinga naawe. Amazima ddala lwaki likes tezenkana basaabu? Omuntu eyasubscribing oba osobola okulikinga kalike kakola osoboledde osubscribinga like. Kati nkusaba munnange gwe yasubscribinga natanaba sooka onyige ka like ate sinkane mu party eddako egenda kuba ya kusatu egenda kuba eno firimu yonna nga erina obutundu buna egenda kuba tubufa bakula tulabe ate ebiggwerawa pasita ne malaya sitoole ki alo tetulinayo n'omufere oli mukwano gwani. Atulabe wajja ebiggwera nga kugamba okufuuka top best kijja kwetagisa ogula kombati yaffe oba t-shirt ya Vijay Joshike ojambale. T-shirt eyo ya mitwalo 3.5 t-shirt yokka. Nagambye burandi sibo burandi. T-shirt za Vijay Joshike burandi. Wambala quality. Zi t-shirt zowulira nti t-shirt emu egulwa emitwalo 2.5 plus. Kategedde akantu ako n'okugibrandinga zijja kuba emitwalo 3.5 oba emitwalo 5 nenkofiira nga kweri. Kati munnange it's me boy Vijay Joshike. Sala lwaki tetusinkana mu party eddako. Love you.